nebatutwala babiri nebatutwala paka Nsanje netusangayo abalala babiri netwera bataano. Bannakibiina kya NP abasoba mu 18 abaabulizibwawo mu myaka egy'enjawulo okuviira ddala mu mwaka gwa 2019. Ensonga eno erudde ng'ebobbesa bannayuganda bangi omutwe nga n'ababaka ba paalamenti baatuuka okufuluma paalamenti olwa gavumenti okulemererwa okunnyonnyola amayitire ga bano. Kanya badda batya ku ssomero bagenda twala kine right now neebuuza ngenda bazza ntya ku ssomero. Ndi mukazi omulimu gwenkwadde kusala kuyimirizawo famire y'abaana basatu. Balandwadde enkya n'eggulo batugoba. Abamu batuse n'okwagala otukozesa olw'okuba nti bala tetukyasobola kweyimirizaawo naye tuli bagumu tetujja powa twagala abantu baffe. Bano beekubira endulu mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu era mpaawo kye bafunayo kyabazaamu ssuubi. Bano kati olwaliro nga bayita munnamateeka George musisi n'abakulembeze mu kibiina kino ekya NUP baddukidde mu kkooti eno enkulu nga baagala gavumenti eveeyo bannyonnyole abantu bano gye baatwalibwa. Naye ate kye tutadde mu kkooti bwe bujulizi bw'abantu obwalaba nga bawambibwa nti baasembawo okulabibwa nga batwalibwa abakuumaddembe. N'olwekyo tuzze mu kkooti era ng'abantu bano banoonya bwenkanya, banoonya abantu baabwe oluvannyuma lw'okuggalibwa enzigi ofiises endala zonna nga poliisi n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Kati kkooti kye kiddukira ekisembayo omuntu anoonya obwenkanya bwe tuba tukyalowooza mu ssemateeka gy'ali. Omusango guweereddwa ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokuna ku ssaawa 5 mu maaso g'omulamuzi Esther Nambayo era tujja kukomawo wano okutuusa lwe tunaalaba ekiragiro kya kkooti nga kiragira gavumenti eyogere abantu abo gye bali. Bano bawabidde ssaabawolereza wa gavumenti Kiriwa Kiwanuka mu kkooti enkulu era nga batubuulidde nti batambudde obwoyo okubagwa ku magulu nga batuuse ku poliisi ez'enjawulo n'okulaba nga bafuna obuyambi nga mbutuukidde olwaleero mpaawo kye baali bafunye kibazaamu ssuubi eri abantu baabwe. Mukyala wangadya bwe yavaayo ate n'agamba nti abantu abo tebeekizisitinga era tebaliiyo. Ekintu ekyo kyannuma nnyo era nga nsaba kkooti etuyambe tuwe obwenkanya kubanga ensonga zino twagala tuziggyemu ebyobufuzi. Bano be tunoonya bantu balina abaana, tulina abaana ab'okulabirira nabo baagala okulaba ku bataata baabwe. Tusaba gavumenti etuwe obwenkanya mu nsonga eno kubanga mwami Kibalama gwe bagamba nti taliiwo, mwami Kibalama pasipooti ye weeri batugamba teyeexistinga. Ono omwami Nsubire eno pasipooti ya Uganda. Munnayuganda kati bw'aba yafuluma simanyi ki kye yakozesa. Pasipooti eyiye weeri, national ID eyiye weeri. Nsuubira gavumenti ebe mumanyi naye bwe bayimirira te ne batugamba nti abantu bano tebeexistinga simanyi kigendererwa kiki bakigenda mu maaso ate nga be bamu be baavaayo ne bagamba bamuyina. Nsaba mwami wange oba mu mbeera ki oba mu mbeera ki nsaba bamutuddize kubanga muntu. Yagange nze Namuyanja Mary. Amannya agange nze Namuyanja Mary mukyala wa Lukwago Matini yatwalibwa ennaku z'omwezi 23 okuva e Bugoloobi mu katale emyaka kati gigenda kwera 4 bukyanga bamutwala. Noonyeza omusajja buli wamu omusajja mbuze. Batuuka n'okundeetera omusajja gwe sitamanyi gwe bagamba nti ye bba wange naye nga nze omusajja wange nali maze naye emyaka 8 nali mumanyi essaawa zo ne bw'omuleeta mumanyi nga n'oba mutunuza mabega mumanyi omusajja wange. Nawaba omusango ku Jinja Road ne reference njirina ntambudde buli wamu batufeze ne ssente omusajja abuze. Basobola tugamba mbu tulimba abantu mbu tubefeekinga mbu n'okwerimba mbu eyagala kuyisawo ebintu byayo naye bambi abantu baaliyo. Agange ninze Kadija Bazibu omwana wange Nisafiiti Bwangolo omwana wange bamugema ngena ku 13 amaziga abaana endira gye baliramu neenako okubagema. Ife tuzira kindi kyenenda nga nze bwe ndi kutambula nzira maani ndi mulwaire ndi kunoonya mwana wange. Bana mutuyambe mutulekulira abaana oba baliyo oba baafwa tumale gaziika balizezi obunanga ku magombe wamana nti omwana wange namutaga naye bana tuliguma tutya abaana baife okubulira eyo gye tutaidiye bajja. Bana mutuyambe tuli kunoonya baana tutambula nga tulira bana iba abakazi bali kulira n'abaana zena ndi n'abaana abandi mama baibe bavaawo ndi n'abaana ndi kubonaabona nabo benda okusoma ninza amaani gampoire ama baibo oyo ne yali abayamba baibo yava Buwenge kwida kukuba kyeyo yali avuga motoka
batwalanga bakuba katulwanirira obanga olwanirira ddembe naye nze ndaba eddembe liweddewo oba terikyaliwo. Nze ndi muntu w'enyalemu n'omwami wange w'enyalemu naye mutumazeemu amaanyi abaana mwabakwata oba balina omusango mubajje mutuwe emirambo oba amagumba byonna biganye. Tukole ki bannange mutusaasire abaana balina abaana baabwe baana babonaabona naffe tubonaabona eddembe lye twanoonya libuze. Maama wange adya ogamba ebintu bya kiwanyi. Ekiwanyi kyeki mugende ku omwana gye yali akolera ewa Kisekka mubuuze. Bano bagamba nti abantu bano abaabuzibwawo 18 okuli John Bosco Kibalama n'abalala bazadde ngera baaleka abaana abo b'okulabirira nga bula ne butuukidde olwaleero abaana bano tebamanyi nti banaasoma. Eggulama gye tuzaalibwa bw'eva eggulama ejje waakuleka ne wali amakaage bw'eva ewali amakaage ejje wa Kisekka we baamukwatira kuba baamukwata misana ng'ensi yonna eraba. Sawa zaali 4, 5, 6 awo ne bakwata John ne bamutwala. Abasajja baali amudi nga balina emuntu osobola kuŋŋamba nti nno Bobi Wine ate yalina drone ate yakwata abawagizi be emisana tukunga alina emuntu lwaki tebamukwata nazo ne bazimuggyako. Yokubeera nga kubuzaabuza abantu bali badde bavayo ne batubuulira ekituufu kubanga ffe muganda waffe tukimanyi nti nno bamuyina era batugamba gyali bamuyina eyo bamu safe houses ali eyo ne bali badde batuyamba ne batuwa muganda waffe ayina abaana ye yali mpagiro waga mu famire yaffe nga ffenna yatulabirira ye yatukuza ayina abaana ayina abakyala mama waffe wali mukazi munaku ali awo asiba akawabukabi ne pressure yamukuba. Egundi mugende wange gyensula ku kyalo mubuuze babagambe nti si bituufu era ose ekimanyi bulungi. Naye bye mugamba nti abaana simanya bya kiwanyi nawulidde n'ono gwe baayokya Egundi ng'agamba simanyi abantu simanya Bobi akola ki. Lwaki ye temumunoonyerezaako ebirala nga mubinoonyerezaako? Lwaki temumunoonyerezaako? Mumunoonyerezeeko naffe mumubuuze nti oyo omukyala maama wambabaza asulawa. Mugende ku kyalo gyensula mubuuze nti oba omwana we gyali oba taliiyo. Kati ate ngenda nempulira nti Bobi ayina drone akwata abawagizi be n'abatwala. Ayina n'emmundu kye neebuuza. Tebamufaako ayina kukola kyayagala. Pulezidenti Museveni nze nakoma kyaluwazo katulwanirira obanga olwanirira ddembe naye nze ndaba eddembe liweddewo oba terikyaliwo. Nze ndi muntu w'enyalemu n'omwami wange w'enyalemu naye mutumazeemu amaanyi abaana mwabakwata oba balina omusango mubajje. Baagala gavumenti yakuno ebawa abantu baabwe oba bisigalira by'abantu baabwe basobole okubaziikako emmeeme zibakkalire. Bana mutuyambe mutulekulira abaana oba baliyo oba bayiza musango babatwale mu kooti tumane nti guno n'omusango gwe mwayiza. Aye abaana okubulira agwo nga titwidima bitire bye baabitiramu. Tukole itaka tuwumbe tukobe tulaga abaana nti ago n'amagombe g'abababa baimwe. Bana tuidanga tulira era nguli tulina ntambula ne tuyuwagana abaana mwandi tusaasiire. Mwandike muti abakazi bano nga bali bubi omukazi ono omukaire nga ali bubi amaani gamuwaire tikasobola kubakasa kulimira abantu bikado abaana benda okusoma. Lwaki kimutuyamba bana mumala gaziika abaana balira baba gaibe bicho neigulo ninze nga kwentaire omwana wange tidde musango gwe yaiza. Bana mutuyambe mutuyambe gavumenti atuyambe atukobera abaana baifo ye bali atuyambe. Kati nitaliyo bambi mutuyambe temutuwuddisa twagala abantu tekina kye twagala kirala twagala abantu. Njagala bba wange tata w'abaana bange mwagala twagala abantu tetugenda powa ne we munaakola ki ne we munaakola ki bambi twagala abantu. Munnamateeka George Musagamba nti beekubidde enduulu mu kkooti ezitali zimu ne zisa n'ebiragiro nga wabula mpaawo ku byo ebyali biteekeddwa mu nkola. Kira nti emabega president yagamba lwaki tebagenda ku poliisi. Tutaddemu reference numbers abantu bano bonna bagenda ku poliisi abamu fayiro zimazeyo n'emyaka egiwera 3 nga poliisi tebagamba nti tunoonyereza tukoze kino. Twagenda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu mwenna mwaliwo
ne batugamba tugenda kunoonyereza. Ekyaddako kye twawulira nga ssentebe w'aka agamba bino bya kiwaani. Abamu kkooti zaawadda n'ebiragiro ebibayimbula bina tubitadde mu maaso ga kkooti, obujulizi bututadde mu maaso ga kkooti, era nga kye twagala kkooti eragire gavumenti eyogere abantu bano gye bali, oba gavumenti eneetugamba nti bagenda ku kyeyo ereete obujulizi. Joel Osanyonyi akulira oludda oluvuganya gavumenti, David Luis Lubongoyo ssaabawandiisi w'ekibiina kino ekya NUP bagamba nti bagezezzaako amakubo gonna kati ne basigaza kwe kuddukira mu kkooti eno okulaba ng'ebayamba. Twazze wano ku kkooti nga tugamba nti n'ekkubo erya kkooti nalyo twagala tulikozese, kubanga obujulizi we buli. Mukyala Nabbanja Prime Minister yavaayo n'agamba nti John Bosco Kibalama baamukwata era gavumenti ye mulina, twagala atuwe Kibalama oba amuleete mu kkooti awozesebwe. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano yavaayo n'agamba nti John Damulira baamukwata okuva ku dduuka lye wali ekisekka nga wakavaawo kwekalakaasa awo. Kakati bano abantu weewaawo tetwafuna bwenkanya mu Parliament, tetwafuna bwenkanya mu Human Rights Commission n'awalala, katugezeeko tukole kye tusobola okukola. Naye nga bwe mmanyi zino courts newankubadde oluusi tubeera ne challenges, naye tuba twagala nnyo nnyo tubeere ku record. Ekyo kye kimu ku bigendererwa byaffe, ogenda mu courts n'awalala wonna okumakinga sure nti obujulizi bwonna nga kanso babagambye wano obujulizi tulinawo endagamuntu z'abantu bano abaabuzibwawo, abamu balina passports, abamu balina buno papula bwe batuwanga obw'okulonderako. Can these women please, this is not, as you say, politics. It is not. This is life and death. This is the reality. This is accountability for human lives. This is the call to action to produce. If not to produce, at least give us the answers. Give us the bodies. Let's have a logical conclusion and move on. From the 14th of August 2001, how can a woman like me, my own children, my mother-in-law died without, knowing where the son is? How long will this go on? And we keep silent. Whoever is keeping silent, you are part of the perpetrators. We must speak. We are calling upon all institutions, and I want to thank all of you here present, the media, for continuing tirelessly to believe, to portray, to speak, to allow us speak the truth to power and the powers that be. Bano bagamba nti abantu bangi baziba boogerera ebisongovu nga bwe batasobodde kuyamba abantu bawambibwako bantu baabwe. Ne bagamba nti abantu bangi abawambibwako abantu baabwe abasaba mu 18 nti wabula nabo kati basobola kubanga babayamba. Wano basinde ne basaba bannayuganda bonna abasobola okubaako kye bakola ku nsonga eno okusitukiramu. Amina kubayamba era nga bagezaako okutukyankalanya okutujja ku mulamwa. Muwambye abantu ate kakati mugamba nti tetubafuddeeko. Of course tebamanyi biki betugezaako okwasaganya, netugezaako bya school fees, ebyende n'ebirala. Naye abantu bano ne wabikola byonna ebyo nga tebalaba ku muntu waabwe, kuba omuntu waabwe kyekisinga kibaagala, ekisinga ne ssente n'ebirala. Of course yes, nga tulina okubayambako, naye kye basinga okwetaaga kwe kulaba abantu baabwe abo baliwa. Maaso n'okukubiriza bannayuganda bonna abali eyo abasobola okuyambako ku families zino ez'abantu bano abali wano n'abo bali mu makomera, banange mujje mutukwatirewo kubanga abantu bangi nnyo ffe ngaffe oba pulezidenti waffe yeka, era pulezidenti waffe waliwo balabirira basasulira ne school fees mu abo abantu abamu abaabuzibwawo, abamu abattibwa n'ebirala, naye tasobola kubayamba bonna ye nga ye obanga NUP kubanga bangi nnyo.